po jako akawuwo. Abakulembeze b'ebyalo mu disitulikiti y'e Kayunga bekozeemu omulimu n'okalasako yaabwe ng'ennono igenda kubayambako okwekulaakulanya beegobeko nawokerawo obwavu ate bawona okufuuka ng'ekisekererwa eri abantu be bakulembera olw'okubeera nga basemugayaavu era baavulunkupe. Sakene etuumiddwa Kayunga Leaders Multipurpose Cooperative Society era ng'omukolo guno ogw'okugitongoza gubadde ku ssomero lya Seetanyize mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Omugenyi omukulu abadde sipiika wa paalamenti Rebecca Litwala Kadaga ng'ono atumye omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Budaka Honorable Pamela Kamugo nga mu bubaka bwe sipiika asiimye abakulembeze okutandikirawo ssaka eno gy'agambye nti yakubayamba okulaba nga ne gavumenti efuna engeri gy'egenda okubakwasizaako. Kino kyankulaakulana weewaawo gavumenti ebasuubiza n'ebagamba tuli kufenna bagaggawale bonna bagaggawale naye amazima ga Katonda bwe tuba nga tetwefuddeeko ffe bannannyini ojja kusigala nga wooli, ojja kulenda omukulembeze eyakugamba nti bonna bagaggawale mu makaago tojja kukola ki? Tojja mulabako paka nga gwe wennyini weefuddeko. Ono yennyamidde olw'ekikolwa ekyakolebwa imaamu weeno okuwasa musajja munne n'akivumirira olw'abantu abasusse okubeera bakujjukujju nga baagala ensimbi ezituuse n'okubasuula ku miteeru. Bannanga abaami abali wano ndi mukyala manyi kyenjogerako. Mwami ki muvubuka ki akutwala wiiki 2 n'atagamba konti nkamulira Katonda wakiri n'okutamako n'alaba ku ntumbwe. Entumbwe zaffe tezisaanana n'ez'abaami. Really bamalayika bali wano Kayunga. Naye bannanga ne wekutuuka essaawa y'okuwummula oyinza okugamba omwami nti ngenda sula mu gomesi, oyinza okugamba omwami nti ngenda sula mu ijaabu. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze bangi okuva mu gavumenti ya wakati wamu n'ey'Emmengo, bannabyabufuzi ssaako ne bannaddiini abakulembeddwamu Father Morris Kigoye ssaako n'ababaka ba paalamenti abalala era nga wano Hajati Farida Kibowa ssentebe w'olukiiko olukulembera abakyala mu ggwanga waasinzidde n'asaba abakyala banne ab'e Kayunga okumwegattako basobole okumutwala mu paalamenti agende mu maaso n'okubasakira enkulaakulana. Abakyala abali wano munneegatteko kubanga Katonda yatuwadde ekintu oboolyawo kye tutannategeera bulungi. Nze okufuuka national chairperson owa Uganda yonna kitegeeza nti buli kintu eky'abakyala kirina kusooka Kayunga, kirina kusooka wa olwo n'endyoka nzirako bano bannaffe ab'e Budaka. Mbasaba munneegatteko tukole ekintu ekituufu kye tuteekeddwa okukola. Tom Serwanga ssentebe wa disitulikiti eno yeebazizza abantu b'e Kayunga olw'enkulaakulana gye balina mu Kayunga omuli okulima wamu n'ensonga endala eziwerako. Newankubadde ebyobufuzi bikyabatawaanyaamu naye ate ebyenkulaakulana mubitegeera nnyo mwekubireko mu ngalo. Bwe munaye ebyobufuzi nabo mubivuddemu ne tutandika okutambula nga mutambula mu byenkulaakulana ate Kayunga ejja kweyagala nnyo keko kaka kyabatawaanyaamu abo. Fred Baseke ng'ono omubaka akiikirira essaza lino erya Ntenjeru y'Amaserengeta asabye bano okukolera wamu baleme kweyawulayawulamu nga bagatikamu ebyobufuzi. Bakiyamba mwenna mulimu abaaki so you should be autonomous and independent nga teyaba kugamba mukole kino mukole kiri mujjagenda maaso. Omukolo guno gwetabiddwako ne munna People Power Mukiibi Badru era ng'ono yeeteekateeka okukiikirira essaza lino mu paalamenti agambye nti okwegatta g'emaanyi era abakulembeze babe ekyokulabirako n'asaba bannantenjeru South bave mu muzannyo wabula bakole kubanga agali awamu ge galuma ki ge galuma ennyama era mu zisaaka ezo naffe mwe tujja okuyita okubanga tutuusa obubaka ku buli muntu kinnoomu ku ground wansi. Ekyo kye bakoze ffe tukisapootinga tukyagalira ddala kubanga omukulembeze yenna olina okubanga ekizampa eri abantu ki. Ssentebe w'eggombolola lina asabye bannakayunga abakulembeze abatanavaayo kwegatta ku nteekateeka eno bagyegatteko nga mu ngeri y'emu ne Sula Serumu ssentebe omutandisi w'ekibiina kino naye aliko obubaka bw'awadde abantu bano. Sooka nga bakwata bulungi ensimbi
banga ensimbi zozo zitabula ekibiina naye njagala bali nga bakikwatira wamu. Twagala okulaba nga mu nsawo yaffe mubaamu obukadde nga 5. Mukiibi kameramani yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Naye abaana abavubuka naddala ab'obulenzi tweweemu ekitiibwa.